Okay, butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much bali nnyo okubeera nga ogoberera era bwe bali nnyo okubeera nga olaba ebyo bye tugenda nabyo mu maaso. Waliwo sad story egenda mu maaso mu kibuga Kampala saidi za Gaba. Essomero omusajja alirumbye oba omutemu alumbye essomero era nakkakkana ngasse abaana bana. Ekiwungeesebwa nti abaana 6 kitereezeddwa poliisi neetegeeza nti ddala abantu baali baana bana be battiddwa, so nga ate n'abalala abali mu mbeera egenda okuba nga si nnungi abatwaliddwa mu bazadde baabwe oba bataliddwa ku bujjanjabi obw'enjawulo nabwo bwe bali. So bwino ku story eno tumufunye nga Focus TV era nga nsaba tulabe story eno babiri ffenna tumanye ki ekituufu kivuddeko kino era lwaki kino kibaddewo. Omutemu biki ebimuletedde okukola ebintu bwe biti lwa nsonga nti tavudde buvi mu bbanga era ateeka okubawo motive emuletedde okubeera ng'akola kino. Bingi abantu bye bakubaganyizaako ebirowoozo naddala ku social media ku story eno. Ninjagala tulabe story sofa tumanye details, then after tukomewo nga Focus TV tutemeteme ffenna babiri tumanye ki ekituufu ekiri ku musango guno. Otherwise tujja genda mu maaso n'okuwa ebipya ebigenda okuba nga bizuuka ku story eno tugenda gifollowinga ffenna. Otherwise katulabe story eno nze Adde. Abatuuze ku kyalo Gaba mu ggombolola y'e Makindye mu Kampala baguddemu ensisi abaana abato bana bwe batirimbuddwa ku ssomero ly'abato Gaba Early Childhood Development Center. Mu badduukiridde emiranga ku ssomero lino mwe mubadde n'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba era okutemya n'okuzibulanga amagye ne poliisi babadde bamaze okuzingako ekifo kino. Yakoze ekintu kino tumwena tujja kutegeera kiki ekimuleetedde okukola kino era tusaba abantu baffe batuwe information yonna ekwata ku muntu oyo akoze. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala bakutte omusajja omu ategeerekese nga ye Christopher Okero era ng'obujulizi bwe balina bulaga nti yatirimbudde abaana abato. Nga abaana bana be battiddwa mu bukambwe akigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okelo Onyum, ono azeeko ku daycare center eya Gaba Early Childhood Development. Ono n'afumitafumita abaana bana era bano ne bafiirawo. Okera atemera mu gy'obukulu 34 asse omwana omuwala omu n'abalenzi 3 nga bonna bali wakati w'omwaka 1 n'ebiri okuli Ignatius Seruyange, Keisha Lungat, Gideon Oteko n'Odde Karayan. Abaddemu abaana 14 naye abaana 4 ne babafumita ne bafa ng'abaana 10 abali mu mbeera nnungi bano tubakwasizza bazadde baabwe okubabudaabuda. Poliisi esanze akaseera akazibu okujja abagambibwa okuba abatemu mu kifo kino nga badduukirize beeswa nti okumugajambula. Tukitegeddeko nti Okero mu ssomero lino ayingidde ng'omuzadde omulala yenna okusaba ekifo wabula gye biggweeredde ng'emirambo gigudde n'okulekera ababaddewo entiisa. Kunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino mbu ng'asaba kifo ku admitinga mwana we naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azzeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino era bw'avudde awo kwe kukkakkana ku baana bano n'abafumitafumita n'obwambe. Abazadde abatuuze n'abaddukanya essomero lino babadde mu kusoberwa wabula poliisi ebakkiriza okuyingira essomero era ku baana 14 ababadde balabirirwa mu kifo kino 10 balamu era nga baweereddwa bazadde baabwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mukama w'amaanyi mwanange mufunye mbadde mweraliikirivu nnyo naye Mukama w'amaanyi nti mwanange abadde mulamu omukubalamu. Si byangu naye tusaba Allah agumye bonna baatusizaako ekyo ekigezo kuba kinene Ekiguddewo kitukanze nnyo kuba tubadde tetusuubira nti naffe tulina essuubi olisanga abaffe nga balamu. Engeri gyavudde eri natta abaana 4 kumpi be twakawulira. Emirambo gy'abaana abattiddwa gitwaliddwa mu ggwanika e Mulago ekifo ne kiggalwa ate omukwate n'atwalibwa ku poliisi e Kabalagala.
Hakim Wampamba, Edgar Karuhanga, NBS Amasengeje. Okay, okusinziira ku babaddewo ku set oba babadde ku ssomero lino, enjege eno ng'eba egwawo bagamba nti abatuuze bavudde mu mbeera era nga baagala kujagambula oba okwettira omutemu ono, wabula ekibakubye enkyukwe kwe kulaba nga ate poliisi bakakanyeko bakuba embooko wamu n'okubayoola ng'ebagaana okwekutta omutemu ono. Abantu bangi ku social media kuno bazze bavumirira poliisi kyekoze, naye tujjukire nti mu byokwerinda waliwo protocol gye bagoberera, wadde nga okufiirwa abaana bano si kyekirungi kyetugwana oba kyekirungi ekigwanidde, naye ate jjukira wandiba nga ate wasobola okubaayo motives endala oba wayinza okubaayo ebigendererwa ebirala bibadde biriwo okuba nga obutemu ne bubaddewo. So kati bwe mutta omuntu mu Bob Justice tuyinza obutafuna bwino amala. So nga ate era abantu bano abatuufu okubeera nga nabo baagala okwettira omuntu ono lwa nsonga ki nti bali biased olw'ensonga poliisi abantu bangi abavuddeyo ne batwalibwa mu kkomera ne tutaddamu kuwuliza kiki ekigenda maaso mu bulamu bwabwe. Oluusi abamu ne bateebwa, abalala ne bagenda ne babakyusa police stations oba poliisi posts ez'enjawulo, otwala mu prisons ez'enjawulo n'otafaayo nakumanya oba notaddamu nakuwuliza ku musango ogumu oba omulala. So n'abatuuze mu ngeri emu oba endala nabo bwe beekumamu bino bagamba ono katumwetire, nabo oyinza ate okudda oluusi ku sayidi zaabwe. However, mob justice eno teyeetaagisa era si nnungi. Kigambibwa mbu omusajja ono yajjako ku ssomero n'asaba oba n'akola application esaba ekifo, era nga muno munda muno mwali ayagala okuba nga akolera. Baasoma amateeka, bamanyi buli kintu kyonna, si kyakyezo oba kiki. Ne bavaayo ne bagamba nti Kayanja ne banne ebintu oli bye yali awawaabira nti baamuzaako omusango bituufu. Bwe tunoonyereza mu byempuliziganya, bwe tunoonyereza mu byabasawo oba ddala abantu bano baasobezebwako, bwe tunoonya mu bino nabyo byonna biraga nti ebintu bino byali bya bulimba era bano balina ekigendererwa kyabwe. N'olw'ensonga eyo amateeka gagamba gatya? Amateeka gagamba bwe gati ti kino na kino na kino na kino omuntu bw'ataavunaanibwa asimbibwe mu kkooti yeewozeeko. Kati gwe musango ogenda luddawa mu kkooti ng'omusango guli si gwa Pastor Kayanja. Omusango gugamba Uganda versus n'abantu bano. So muwabi wa gavumenti yawoza omusango guli, omusango si gwa Pastor Kayanja, musango gwani gwa gavumenti. Okusinzira mu mitendera gy'enkulaze kwamba abantu balina kyolero n'agamba nti olutalo wakati wa Pastor Kayanja ne Ssenyonga tewali olutalo wakati wange na Ssenyonga. Tewali lutalo, olutalo teruliiwo. Omusango gwe guliwo, gulimu abantu be babiri. Era kyova olaba nti yagula balooya bameka? 5 ababawolereza. Balooya 5, omuntu bw'ogulira balooya 5 si kitono. Si kitono. Ng'olina balooya 5 si kitono. So alina balooya 5 be abagulira era omusango gugenda mu kkooti. Kakati abawaabi wa gavumenti ze kyenategeddeko era kyenalabyeko nti buli bujulizi bwe baleeta obulumika abantu bali kkooti ebutwala. Buli bujulizi balooya 5 bagezaako okulwana obujulizi babugjeyo bakyalemeddwa kubanga buli bujulizi bwe baleeta butuufu. Buli bujulizi bwe baleeta kakati ezo agamba nti nyiri twabakuba enyiriri, nze sikuba nyiriri, sikuba era olero badde mu saavisi olabye nga nkuba olunyiriri. So kakati omuntu kinagambi wano nti omuntu bw'abanga ozanyira mu kusoma kw'abantu n'ebitongole bya gavumenti n'obifula nti babigulirira n'obigamba nti byalidde enguzi n'obaga bibalese bya bulimba ng'ate naye wennyini omanyi oli mukwasisa w'amateeka kuba bwobanga obulira enjiri oba abantu bakwasisa amateeka. Mu Uganda tulinamu amateeka, tulina honorable minister wano, minister ali wano, atula mu parliament, atula mu cabinet. Byajje mu cabinet tasobola kubitwalawo mu parliament okujjako nga babimutumye ogendayo. So
kakati boddira nenkera wano macha neŋŋamba anze ndi ku Katonda yekka. I don't care about government. Parliament, they are all crooks. Government, they are all wrong. Police, they are corrupt. Ekitongole kiri bakiguze. Kakati gwe wali otwala omusango wagutwalawa. Wagutwala ku police. Tewagutwala mu ggulu kubanga bagutwala lukano musango jage mujimpe mwena muli babbi omusango gwange nze njitwala wa Katonda Almighty God. Kusubscribinga ku Focus TV bingi